mukigoberere temukirekawo genda okigoberere ozuula obulimba bwange oba ozuula amazima gange mbabuulidde soogera kintu kyesikakasizza kati mumanye ekiri emabega wa accident zino 1 Katumba wamala weetegeke ministry yo eri under attack ministry yo byonna emivuyo gyonna giri mu ministry ye gyonna giri mu ministry ye naye nabagamba nti omwana oyo agenda kuyiwa omusaayi abasajja bamugambye waakiri kwota kati wulira ennyanja esema 20 ekizimbe kisema 21 eki basi esema 20 simanyi takisi temulimu avuddemu ate kabangali ne boda bonna bekubye simanyi kabangali neyeweeka ku boda negisika nejongerayo mu maaso boda nonno nga yesika ate tubadde tulyawo ne kabangali ya polisi neyefuula adjumani kati tubadde bannange ekiri e Uganda oyo omwana agenda kuyiwa omusaayi mujja kwewuunya wulira nagambye baddereeva mwenna ng'oli ddereeva naddala b'emmotoka ennene n'emmotoka ezisomba abantu okuva n'olwaleero toddayo kubeera na wantu woolya I repeat ng'oli ddereeva wa baasi w'obadde olya biveeko ebyo byogamba simanyi mbu okwana kali akawala k'emmere ke kakuleetera emmere abantu baavu e Uganda miliyoni 3.5 akuwaayo temuddayo kulya accident yonna ng'egwanga egudde bugi accident dereva alwana nnyo okulaba ng'awaayo sayidi eri dereva awona eyo ye accident eri gundi accident dereva alwana dereva tavaawo wulira kikiri emabega w'obadde onywa caayi w'obadde olya emmere mu bikomi dereva abamulamu n'asumagirira ku siteringi bw'ati ng'abadde mulamu bagambye omusajja wa baasi yabadde tanywa mwenge yabadde mulamu yabadde mu mbeera nnungi baasi yagudde ki kati nze mbabuulidde ekyo babalondoola ne babakolera ekintu we mulya vidiyo tewedde ekintu ekyokubiri waliwo ekikampani kiri mu bitundu bye Kigumba waliwo kampani endala eri wano Bugerere wa jonna njogerako ekola bi oiro bakwata emipiira emikadde ne bajongera ikoleya ey'okubiri mu Uganda okusevinga omupiira ng'ogulaba mulamu guli ng'omupya bayina abachina bazze okukola ebikolerokolera ebyo bagattako ku mupiira omukadde ne bagattako leeyo endala n'okutunira ng'omupiira mupya naye ng'ekipiira kikadde mbabuulidde naye kino ekyokusaddaaka abantu okufa ekirindi kiri mu kusaddaaka bannayuganda oyo omwana anoonya omusaayi ogujjuza akasuwa ke bamuwadde alina tageti gy'anoonya nali nkola ku New Vision nga batuwa tageti y'omwezi nti omwezi guno tageti muyino gihiti nga twagala ssente bweziti simanyi twagala biki tulina emirimu bwegiti ne bwegiti tulina Ministry of what Ministry of Defense Ministry of Health biki ebyo Human Rights wolololo ebyo ebigundi ebyo NRM manifesto ne bagamba tulina okubimala biki twagala ssente bweziti ne tunyoka tubigwako ne tubikola ne tuhitinga target ne tugiyitako ate ne bajja ne bagamba mukoze bulungi nnyo mwekubireko mu ngalo ate ffe tukube mu ngalo abakoze ekyo kyekyanzija ku New Vision jogo banaye mwekubireko mu ngalo ate ffe abakoze ate ne twekubirako mu ngalo nze mutabani wa Katongole n'entema mmwe muli kubako ddi mu ngalo ffe tufuna ssente ffe tukole nnyo ate ffe twekubira ne mu ngalo ningina mu boda okitegedde so omwana alina target gye bamuwadde nga gye batuwanga mu New Vision alina omusaayi gw'ayagala kati efotpotulo yavuddeyo addawa mulinde omusaayi ku luguudo lwagendako mbabuuliridde wano dereva wenna wooli toddamu kubanga bakimanyi nti gwe bw'osumagira omusaayi ogwo gwonna agenda gufuna gwonna gw'otise mu mmotoka yo kati mubiveeko bw'obanga ogenda kusimbula ku ssaawa 7 ng'ogenda kusimbula mu paaka sooka olinnya akabodaboda ogende Makerere Kivulu olye toddamu kulyawo gwe mwana gwe genda oleete emmere gwe mukazi gwe genda oleete emmere omukazi bamuwadde dda miliyoni 5 akuteremu kalifomu nkubuulira bamugira nga bakimanyi nti kasita ayisa mitiya naawo n'atandika okulinnya ebbaati awaawo kajja kuba kalinnye bakakola nga buli kimu bakibaze
ogenda okutuuka emyanzi ng'ota ozezengera tokitegedde kajja kalinnya mpola mpola ogenda okulaba nga bbaasi egudde gundi weetalina kugwa. Ekirala gwe ani Katumba Wamala waliwo ekintu ky'otamanyi ekiri mu minisitule yo. Nkubuuliridde wano minisitule yo gwe baleeta era gwe gwayogera naye mu minisitule yo gwe tolina mwogezi abalala bo nga balina aboogezi. Lwaki gwe minisita ate era gwayogera baali mu kukwokesa ensi ekukyawe Katumba Wamala bagenda kukutta naye simanyi oba okiraba oba oliko enfuuyirizi musajja gwe oliko enfuuyirizi gwe musajja gwe nze nkubuulidde nammwe bannayuganda mutudde omusajja agenda kutta Katumba Wamala nga mulaba jeno yekka gwe tulinayo mbabuulira bannayuganda mbabuulira mulindeko mujja kumpulirira UPDF Saddaati mujjukira kye bakola Saddaati bw'oba tokimanyi kye bakola Saddaati genda ku Google oteekemu essimu muyigo zikozesa omusajja wulira abasajja bangambye message nnungi twali gifunye ffenna naye tetulina masimu babawa obusimu babwanika ku musana bwasola baanika ku musana ne kafuna omuliro gunakakeeza enkya naye bannange Mukama yamba UPDF ayi Mukama Katonda w'amagye yamba amajeego aga Uganda gazuukuke. Mukama Museveni yaloga amagye naye mu linnya lya Yesu ekyo ekyatuula ku UPDF nkibambulako ekyo kyabakwata ku maaso ekyo kyawamba ebirowoozo byammwe mu linnya lya Yesu olumu kyali kiwambye ebirowoozo bya Musa naye olunaku lumu lwe kyamuvaako Bayibuli egamba nti Musa bwe kyamuvaako n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Mu linnya lya Yesu ekyo ekibatuddeko ku maaso ekibambadde mu linnya lya Yesu kibeyambula. Olwaleero gwe musajja gwe bw'onojja mu yunifoomu eyo yenna kati okuva eddakiika eno buli agenda okweyambulako engoye z'obaddemu kigendereko mu linnya lya Yesu ate tekidda. Kati leka ndabe oba onoozimalamu wiiki. Buli wa UPDF wenna wooli engoye z'oyambadde ekintu ekyo wakyambaliddeko naye kati kasita okijjako spiritual sign kasita ozeeyambulako bw'oti ogenda kuba ogundi okyeyambuddeko enkya tufune amawulire okutandika n'enkya mu linnya lya Yesu. Ekintu babambaza ekintu babaliisa ebintu bwe baba babapaasinga out nga mupaasinga out babafumbira emmere eyo emmere ebeerako omuzizo era eyo emmere bwe baba bagenda okubafumbira mama fiina abeerayo. Ente ze babasalira baziwongayo okuva ekisozi era ziba za Museveni ziba mu faamu ye naye kibambukeko mu linnya lya Yesu. Mukama abatondemu omuntu omulala ekyo kiwedde.